Banana foundation, Tanzi foundation. Mwebale nyo mwebale. Mwebale kunjagala. Mwebale nyo banayi mwebale. Wambele me Bible. What? Let me come. No, so what did you sound wow? Why? Owo mukisa abeera wa mukisa tebakulemesa bugambo ki bwe muyinza okuweereza ddala bannaye nga special gift and she sent some message here. And this is a Bible. Yes. Oh my. So this is what she said. When God made you, He had me in mind. I love you. I love everything about you, my perfect woman. You are very special in my heart. You are the person that I loved so truly and madly. Sending you ocean of love on your special day, sweetheart. I'm sorry I ate your cake. Just wanted you to have a sugar-free year ahead. Happy birthday, my one in a million. My darling, you are special and more than capable of achieving everything you put in mind too. I want to hear lots of success stories in the upcoming years and always. Happy birthday, world's best diva. I love you so much, Diana. She's called Aisha. Oh, Then this came from the Tanzi, and we are Tish Events Uganda. This is what we do, and very minimal. how do you feel the mugolo of today? Hey. Thank you so Daya, much. how do you feel, baby girl? Don't cry. They also know I'm not so good with surprises, but I think my producer did it so well. Yeah, but someone says that if I'm not mistaken. Yes. Surprising that Mpewo. I'm really happy. Mchache unyadho. Mada sisubira ngamaiza ne show mayingera kubyange kuyiriba kola bidala naye mukama mulungi nti nina abantu abanjagala.
nja kusooka kwa byonna okubeebaza mu Nabatanzi Foundation mwebale nnyo ddala be ba members mulimu abaawano n'abatali baawano naye neyanza nnyo neyanzege mwebale okunjagala mwebale omukwano ogwo bannange. I'm still in shock but I'm really happy. Njagala bakimanye nti ndi musanyufu nnyo ate era ndi glad okuba nti nina abantu abandowoozaako ak'ensuso masekati ga byonna nga waliwo ebingi ebiba bigenda mu maaso mu bulamu ebayo omuntu akujjukiza nti you're really important in life and this for me it means a lot era mu butuufu I don't take it for granted. Njagala okitwala nti mukisa munene nnyo buli lwoba mu bulamu ng'olina abakwagala ate ne bakwagala ak'ensuso ne bakwagala n'okusinga bw'oba olowooza nti eriyo nabangi oluusi bemba sinnaba kusisinkana naye omuntu n'akwagalira eyo gy'ali mu butuufu ndi musanyufu mwebale nnyo. I have a gift there. I'm seeing flowers. I have a cake. I have this. I'm seeing money. Yes. Bampadde Bible era gye nasoose okubako n'amaaso mu bintu bye bampadde. It's not the usual that people give but it's a blessing omuntu waba agikuwadde because kikujjukiza nti ne Katonda mu byonna yasinga okuba nti akulembera era mu butuufu aba akwagala nnyo ate era nga nkyebaliza Katonda so I'm happy. Sekamu yongere okutulumya ffe. Sekamu akalumya ffe. I know. Nina ebyo byemanyi. Nedda kati tumalirize nedda katumalirize. Tumalirize Dana. Abantu abasinga baliwo ekibuuzo kye babuuka okimanyi. Ekibuuzo awo nga babuuzizza nti kati eri ku level ddala akyawo. Oh, yeah, ndi mukulu ekimala. I've grown up ate nkyebaliza Katonda kubanga nze natandika nayingira industry nali muto nga bingi bitamanyi nkulidde ku mulimu njize bingi so I'm really happy. It's a blessing okula ayijoko mokula obuvunanyizibwa bweyongera it's the responsibility n'ebirala bingi byoteekeddwa okubanga okola ng'omuntu mu bulamu njiza okubanga nekolerera bingi ddala ebijja n'okuba nti okuze mu myaka and it's a blessing for me nekira teri mwana muwala akulanga dda buto you know teri akulanga dda buto buli omu akulanga alina okweyongerayo and it's unavoidable osobola okufuna ebirala ebirungi mu nsi n'ogamba ngenda bikomya wano naye emyaka tosobola gikomya. Diana olina bafanizi bangi wali abali eyo nga baagala okujoyininga gurupu yo naye nga bagamba mukyalo oyo tatuukikako tukoze tutya mutuukaku okujoyininga gurupu. Group sinze njikwasaganya eya Tanzi Foundation members atawune aba Diana Devotes Diana Forever sinze njikwasaganya baina member ajikwasaganya. I think it's Amisha. Yes, Amisha ajikwasaganya abawe endagiriro at least be banatuukira bano benyiri bagenda bawa namba ya Amisha abagala okujoininga ne Stella the managing a group eyo yeah because city involved directly challenge wedding tibanji banyiga bwate yogende nabo directly atenga wandi kyagadde atenga nabo bandi kyagadde so nimbaleka bachandolinge bonga bo ali yatamanyi Tanzi Foundation kyekola. Well, Tanzi Foundation okusekera ddala ya weri kuba nti foundation ya kuyamba bana abawala omuli abakyala omuli abaana ab'obuwala fazonga kitonde kikyala ne toyinza kuyambirako kitonde kikyala notayambirako mwana omuzadde yenna awerekerwako omwana era aba n'omwana kituyita empeekera si mu bubi naye kwegamba oba n'ow'okumugugu nti omuzadde yenna ali mu buzibu obw'omwana yenna obw'obuwala abeera mu buzibu ogenda okwesangira bali involved n'abaana so tetuyinza kukyewala ekyokuba ntuyambiramu abaana bingi bye tukola ddala basobola okuba nga bakeera ku Facebook pages zaffe zonna rather page eri emu ya Facebook Instagram Tanzi Foundation website tugirina byonna ku ebiri ya basobola okuba nga babifuna. Kale ebyange byo wabitegedde ne tusembeza akagambo kamu koyinza okugamba omukyala ali eyo nga ulira akagambo akasikoyinza okugamba omukyala ali eyo nga ali mu kunyigirizibwa mu kaseera nga kano ng'ayita mu bingi binza kuba biki byayitamu bukangamba mu mbeera yonna gy'abayitamu kale yeah like a strong woman you know yeah man yeah tugenda mu maaso amava ku Solomon owaye Solomon muveeko. Okay then ekisookera ddala abakyala teri mukyala ali mu mbeera eri awo nga eri perfect buli mukyala yenna oba omwana w'obuwala abaako embeera gy'ayitamu etali nnyangu kuba kusoomoozebwa asobola okuba nga gyabeera oba mu bazadde asobola okuba gyabeera oba ye eyeebeezaawo asobola okubeera ne mu bulamu bwe obwa bulijjo ku mulimu omwana gw'azadde anything ekisobola okuba nga kimusoomooza naye nze kyensinga okukkiriza mu bulamu nti Katonda yasinga mu byonna
bw'oba osobola okufukamira wansi n'osaba Mukama n'omukwasa embeera eyo gy'oba oyitamu nzikiriza nti ebirala byonna mu bulamu biba bikola ki bisoboka n'ekirala nti kkiriza ekiriwo situation olina okukkiriza embeera eyo gy'oyitamu buli lw'oba ng'okkiriza embeera gy'oyitamu ofuna solution yakyo n'omanya kino nsobola okihandolinga oba sobola kola ki kukihandolinga ate era n'ekirala nti bw'oba otegedde ekintu ekyo nga bwe kiri olina okunoonya obuyambi abantu abasinga ffe tetusaba buyambi oluusi nga kyandibadde kituyamba mu bulamu bwaffe era ne nkusaba gwe ali eyo bw'oba oyinanga ddala olina ekikunyiga mu bulamu tokisirikira abantu bafa okitegeera abantu bayita mu depression ayi depression tewona eringa ebeesirikamu obusirisi naye tesobola kuwona bangi actually it's the depression esinga okutta abantu. That's why most of the time tayako hashtag ku posts zange netako nti depression is real. Ne bwaba musajja. Ne bwaba mwana wa buwala n'abasajja bakiyitamu. N'osanga omusajja n'akunyumiza ebizibu bye n'ogamba obutuufu abantu balina ebizibu mu nsi naye teri mbeera ya lubeerera. Buli kimu kimu. Kyenzikiriza. Okay. After party tuddawa. After party kati bino byonna bizze. Anti zemba kati mbasanga kuterumu. Mbanja tuwe next agenda. Agenda ndokola mirimu jange eja foundation eja Tanzi collection jeri tunde engoye ez'abakyala bonna beetaaga engoye beba ku designinga buno obwambalo yes ate eno two piece era mpya ddala balagirire edduuka we liri Makindye ate oterangire kuno onerangire ola anko gundi liri Makindye opposite Barracks main gate Tanzi collection obotukidde ddala ofune buli lugero na roba wetaaze onyume munnange kale katugende ku after party kati Adamu Sozi tukutumiddeko olwakaddeko